po jako akawuwo. Abagoba ba boda boda mu bitundu bya Mukono n'emiriraano babanguddwa ku ngeri gye bayinza okwejja mu bwavu nga bayita mu kutereka ku nsimbi ze bakola wamu n'okukozesa obulungi ensimbi zaabwe nga beewala okumala gasaasaanya. Omuntu yenna mu kitundu mw'owangaalira olina okulaba ng'okigattako omuwendo. Omuntu gwe bayita omuvubuka ye muntu akyasiza okubeera omusivu. Kyemuva mulaba baga nti abuulira omuvubuka obanga awagala ejjinja. Ejjinja si lyangu lyakuwa. Ensisinkano yeetabiddwamu abagoba ba boda boda, abakulembeze wamu n'ab'ebitongole by'ensimbi omuli zi banka, ng'ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono ng'omugenyi omukulu abadde maneja wa Post Bank ettabi ly'e Bugoloobi Jacqueline Baguma. Mpola otyo sebo tweyanze ng'emikwano gyaffe abalungi. District Commercial Officer wa disitulikiti y'e Mukono Kenneth Ntege asinzidde wano n'alabula abagoba ba boda boda okwewala okusaasaanya ennyo mu nkola y'okudiibuuda. Ekigambo kye bayita obwavu njagala okubakuba akamamwa abakyala abali wano mu nsonyi. Obwavu bwe buba bukusemberera bulinga lubuto nga luyingira mu mukazi luyingira aseka naye bwe lumala okuyingira beppa linda esambya ku kita. Ate ye mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono George Fred Kajimu asinzidde wano n'akuutira abagoba ba boda boda okunyikira okutereka ku nsimbi ze bakola olwono n'abalina ensimbi bakongera okubeeyunira. Aba boda boda kasabala okukola saako yaabwe ne baba nga bali well organized ne baba nga balina accountability ennungi bagenda kutwala okufuna abantu abagenda okujja gye bali. Abasookera ddala bagenda okujja gye bali bagenda kuba ababbanka bajja kuba beeteeseteese. Mu ngeri y'emu Kajimu abalabudde ku kabi akali mu kweyunira bammanderendazi nti bandifundikira nga bakifuuwa ate bakizza munda. Kubanga wa boda boda tayinza kulema kuŋŋaanya wadde nusu 10,000 lwokka buli lunaku. Singa babeera aba boda boda 300 bajja kusobola okuŋŋaanya miliyoni 9 buli mwezi. Kati ekyo kiba kitegeeza tebasobola n'okugula boda boda 2 buli mwezi bakigulira omulala era nayayingira mulimu. Ssentebe w'aba boda boda mu masekkati g'ekibuga Mukono Musaasizi asinzidde wano n'ategeeza ng'okuddukira mu banka bwe kyabawonya abagagga be baali bavugira ku looni okubanyaganga. Tutandika okusevinga bwe tuweza abantu baffe 5 oba 3 gabwogambye abakulu bano era bagenda kutunoonya kubanga tujja kuba tulina kye bayita ssente ate nabo omanyi ssente yeekola ssente. Mu kwogera kwe maneja wa Post Bank Jacqueline Baguma ategeezezza nga bwe balowooza ku muntu wa wansi okumubangula mu by'ensimbi nga bamuyigiriza okutereka ku nsimbi ate n'okumubangula mu ngeri y'okwetandikirawo obulimu obusobola okuyingiza ensimbi n'atayimirira ku mulimu gumu nti kino kiyambye bangi okwejja mu bwavu. It has helped them in a way that they are now more sensitized. It has created awareness, and this sensitization does not only stop with the boda loans, but even with other small business people out there that we look at. Ate ye kitunzi wa Fit Salama Everson Bwenje ategeezezza nga bwe basalawo okuyamba omugoba wa boda boda mu kusomoozebwa okwenjawulo nga bwannyonnyola. Ng'ekinene nno kyalina mu nsawo olusanyuse na 2,000 sinakindi nga anyuse talinamu mafuta so ne tuba ne tugamba fekera ku makya jangu ku petrol station ofunamu amafuta nga g'omutwalo oba gumu kitundu ogenda okola olunaku lwo wonyukira okomewo osasule. Oluvannyuma batongoza pikipiki 12 eziweereddwa abagoba ba boda boda mu nkola ya kibanja mpola. Sebo tweyanze ng'emikwano gyaffe abalungi abakulu bano balonkinga. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.